naddala ku buwumbi 18 obuzze kubanga kati omuntu asinga naye nga bwo bwazze bujja bugenda kujja kyonna kye bugenda okukola ne butuukira waani kubanga bwali buzze butagetinze federation abawuma ne bateekawo eggaali kaakati president wa federation asisinkanye omukulembeze w'eggwanga lwaki asobola okulowooza kuwuma ekisookera ddala okutereezaamuko wali kyembadde njogedde I was a bit sarcastic but my point was nti okusinkana omukulembeze w'eggwanga ekifaananyi ekiraga nti systems zaafa okitegeera nti ku saidi y'abayimbi waliwo line ministries waliwo UNCC for example yatandikibwa mu 1956 eriwo okukwasaganya abayimbi ate ng'erina obukiiko obuliko ne ssente w'omusolo egenda okitegeera nti omuntu we yeesitukira n'abuuka abo bonna n'atuuka wa president omusajja abeera busy 24/7 n'obimugamba wawetereko n'abatakyakola takyabijjukira bamukubira essimu bamugamba ekiri e Burundi eno ate amagye gagundi okitegeera that was the reason nti singa system zibeera zikola bulungi nnyo nga ziri functional tewali baddewo nsonga lwaki tuyayaanira okuba nga tusinkana omukulembeze maybe for formalities and bifaananyi that is very okay nga we tulaba queen ne twekubya ebifaananyi naye yajja mu kyoga munzo mukubye ebifaananyi naye kimu kyabula kyabula ekifaananyi tekiriiwo naye ku buka billions 18 ngenda kuddira billions 18 zoyogerako Saimo katukole billions 18 zoyogerako kibeerango abantu bayaga tukolero imbasi iwaza edda billions 18 zoyogerako Saimo kibeerango omuntu ngo badde mwavu no wangula lotare oba kibeerango omuntu ngo badde mwavu n'okuba kapapula n'ofuna obukadde 10 nga tomanche bugenda kubanga bukola because tobadde ready kati ku side y'abayimbi singa tewabeerawo systems ziteekeddwa kubeera nti no ssente we ziba zijja zigenda kuyitamu west ng'emmotoka weebeera automation yayo weebeera nti no oteekamu amafuta gayingire noneno nebeera ng'efunctioninga ssente ezo zizze zino zigenda okubanga zisooka zizze kuva 2016 okitegeera nga ziyingira mu bayimbi naye era ogenda okulaba nga abazifunye bakinnoomu ziyambye bakinnoomu teziyambye art industry nga yo because world over there is no amount of money that can be given to an institution nebeera ng'egiyamba but singa wabeerawo policies and systems ssente ziyinza okubeera nga kyekisembwayo n'okubeera nga kirowoozebwako naye tuli mu industry eno nga every day every month wabeerawo omuntu ayagala okuskiminga ebisawo n'ebisawo bya ssente okuva mu state okitegeera kati nzibwe buzibu bwe nnina if they were lobbying for nkola mateeka ne systems zibeere nga zikola kyandibadde very okay naye ekya ssente zigenda kujja kyezigenda okusinga okukola kubaawulamu bonna bonna era entalo nyingi zigenda okuba nga zijja nga waliwo n'omuntu omu asirise finance minister wa federation naye ogenda kumulaba ng'asonze singa yalina omukono ogwenkomeredde naye nze nteesa nti Ntambi ono ayinza tuyamba ennyo ng'ali kakiiko balina bye basobola mututeera oyagala mbu nange ndye sagala kulya njagala system yakusigalawo wano mama yakuzaala kubeerawo mu system kubaka kyokusinzira ku byoyogera ndabira ddala nga bw'oba ogeze kakiiko osobola otuluŋŋamiza obulungi they will compromise me nabeera eno obamanyi akasente okamanyi ng'okalabyeko kati sagala kesembereza nawe oyogera byotasobola sagala kabeereeyo oba ogenda kukaluŋŋamya bulungi kakole ebyo bye kalina okukola egwo mulimu gwa ssali nze debate yange sijagala kugigenda sente kyezigenda kukola kubanga n'abazifulumya bagenda ozifulumya amanyi bakola ki kyebazaagaza nze n'abakuwano mu covid babbanga ssente za sali musali badde bamugamba mukama wange bakubbye n'akwata n'abawa endala ayushua no nze omwana yampa sitori y'engeri ya sizifaya engeri gye yajjamu sizifaya lwali lutalo wakati w'abaali babbye ssente za sale okukola omulimu mu bandi mu bannakatemba sali n'agamba anko kato kati njagala ompanikira omuzannyo gwa sizifaya ne tuguzannya ontegera bulungi nti bamubba n'ateekamu ssente okutereeza bye bakoze eki gye babubbye kakati ssente si bwe buzibu kakati debate entuufu eri ku kkuba eri bweti tiimu ya sindi baagala ssente era balina structures ezirabikako timu ya Edikenzo bakutte ku ssente kuba basinkanye omukulembeze ate balina structures ezirabikako structure esinga amaanyi kuba tusinkana omukulembeze wa ggwanga structures weziri unit obumu buze webuli wonna we tulina okumalira wamu nti ssente ezo we ziba zizze abanaazikwata bazikwate tetubalinaako buzibu naye bamanye ekintu kimu nti guno omulimu ng'ebaaguyingira osobola okuba nga tewamanya nti gwogenda okukola kigwogenda okuyingira wagenda bbaawo omugigi omulala omupya ogugenda okujja kuyingira ekiguyingire industry naye yo nga yo tugirekedde ki era tugicontributinzeeko kisayimo ebiseera ebisinga zino ssente ze nsobola okugamba nti ekyo kyennyanja
okitegeera naye ng'ate abayimbi kye bandyetaaze oli kubawa ddobo nakutereeza nnyanja nga tugirabirira bulungi ebyennyanja bikole kibibeeremu ini that bw'ogenda n'ovuba okola ki osangayo yensonga lwaki nze ndya kugamba nti maakyazikana akaseete bagenda kasika naye tekabajja ku mulamwa gwa kusigala nga babanja systems ennungi okuzimbibwa zino sente oziraba oyinza oziraba nti biliyoni 18 nnyingi nezizo bakugambye eddowe emmere ayinako 3 singa banaatandika ozitemaatema eri buli muyimbisinga banaatandika ozitemaatema mu buli muyimbi ogenda kulaba nga zikola ki nga zikendeera naye sayimo kangeze ne tugenda ne twadapting ekintu Nigeria kyekola at least nti bamanya nti buli device enagendako music weba eyingira ku customs bagijjako capacity lyakanagenda music for example buli seeding eyingira ne bagijjako nnusu 5 ne zigenda mu kitavu ky'abayimbi buli computer ngeyingira ne bagijjako omutwalo ne gugenda mu kitavu ky'abayimbi buli flash ngeyingira ne bagijjako 10 ne lugenda wali kitegeeza omuntu asobola otuuka ekiseera nga bwakola oluyimba ne luba successful asobola ofuna obukadde bwe 5 ku luyimba luki ku luyimba lumu ne wano okukakasa batini abasobola ofuna biliyoni 5 ku sente ezo sente muzisike naye n'ekya system mukirowoozeeko kuba yegenda otukola ki yegenda otusaasa kuba mwakafaanani olwaleero nga internet access eteredde nga n'omuntu ali eri Uganda gyekoma asobola okustreaminga n'alaba oluyimba lwo ku YouTube kitegeeza oluyimba lwo bwe lunaakuba ogenda kufuna eno nga UPRS ekuwadde ofune mu streaming nga tonnagenda na ku stage osobola okukola ki osobola okuba ng'okola bulungi okitegeera ne tuli mu system eyaffe eya Afirika abakulembeze abasinga bakkiriza nti omugagga tafugika tyobola ebyo byonna tebajja bibalaga wabula bagenda baazi neza kashi zemusobola okukola ki zemusobola otunulako mweyuzeyuze mwezo mumalirize nga mukoze eki federation etyankalanye olaba Simon nga maliriza ku nsonga eyo mirundi mingi abantu bakuŋŋaanya olw'obulungi sente bwe zizze ne zibaawula kati mmwe mwetegese mutya okuba nti sente zino tezigenda baawula kubanga amazima gali nti tezigenda bamala mwenna muli b'amaanyi n'abalina ozikubako enjawulawo wakati tubimanyi ebyawano nti eyinza okwesanga ng'eriyo n'ayagala ozitemako ekiwato ogera 18 nga zituuka biliyoni 10 zisobola otuuka 10 ng'ate mukyayinako 3 wali musigalawo 7 kakitegeeza bino byonna sayimo bye bali mu ttutega ono yenna poketi kingi naye sisitimu eteekeddwa okuzimbibwa nti n'omuyimbi omuto anajja atasobola kwakisesinga president atasobola kwakisesinga federation asobola okusigala ng'asobola okufuna mu talenti ye fe ensonga yaffe gye akasente kammwe mukalye naye temujja mulamwa ku nsonga ya kuzimba sisitimu egenda kuza industry. Dr. Hilda anoonya ki copyright Eddie anoonya ki copyright onanoonya sente Eddie copyright gwe lwaki omutabika ebigambo epasi yagala bano banoonya copyleft kale ebyo nno ensonga eyo abayimbi kyonna kyotwalamu kyoba okola ki